ebyangoba kuba nkugambye n'okufuna kw'omuntamu namalanga kukwata bukwasi naye kati natuukanga amaanyi sirina n'omugongo gwakutuka lwakwerigana ki nabyabufumbo omugongo gwankutuka n'empapula nzirina. Ensonga z'emboozi y'abakulu zitabudde Ssaalongo ne Nnaalongo ekireetedde Ssaalongo okweddiza omukozi w'awaka ng'agamba nti Kabiteewo asusse okumukuba omugongo. Abafumbo abaatabuse ye Nnaalongo Sikovia Kasumba ne Ssaalongo Deo Kasumba nga batuuze mu Cheng Zone mu division y'e Nansana. Nnaalongo yaddukidde ku poliisi y'e Nansana neyeekubira enduulu nga wakanya Ssaalongo okumwefuulira n'atikka ebintu bye mu mmotoka n'amulagira okufuluma mu maka gaabwe yekyawakanya. Abadde nsaba okuyambibwa bannange ebintu nga bye bakanyama bazze babifulumiza batikka ku mmotoka fuluma naye nange ne neekubira omulanga ku poliisi naye mbadde nsaba munnyambe maama Nakiwala ki banyamba nabbanja yonna gy'oli nyamba kyo nnyambe nange nsobole okubeera mu maka gange n'abaana bange kuba aludde ebbanga nga ntiisatiisa. Poliisi ng'edduumira omukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo ASP Muhammad Sebuliba yasitukiddemu ne batukula ebintu bya Nnaalongo ne babizza mu nju Ssaalongo yabadde amugobye. Nnaalongo Kasumba agamba nti baafumbirigana ne Ssaalongo mu bufumbo obutukuvu mu mwaka gw'2012 era n'amutwala mu maka ge Nansana gy'abadde okutuusa olwaleero. Byatandika ddako yasooka kale bwe yafuna omukyalo omulala n'awasa n'atwala eyo Masuuliita biwanvu kubanga n'abaana abadde tabalabirira. Agasseeko nti baafuna obutakkaanya nga Ssaalongo bwamuteebereza okubeera n'abasajja abamusomolerako ebbali nti wabula ensonga zino baazimaliriza oluvannyuma lw'okuzituulamu n'abazadde. Kasumba Sikovia yabeera ku Kyebamala ebintu bino bimaze ng'emyaka gigenda mu 5 mu gwokubiri tuweze 5. Yatandika agamba mbu nayendedde mu maka ge naye ekitaali ekituufu kuba yayita n'abazadde ne babeerawo kati abazadde bwe baaliwo ne bamutuuza n'agaana okuwulira ye n'agamba era yawasa alina mukyala we twali tuzimbye amaka e Masuuliita nga tusuubira okuba nga wetugenda osengukira kati ekiseera we kyatuuka ye n'awasizaamu omukyala oyo kati ebyokuddiŋŋana byo ne birema ye n'agenda n'abeerayo ne mukyala we ne ku ssaawa ya leero naye ngenza olaba naye nga ebyo byonna nga tebinabaawo nga byakusika mu buwa kuzaala baana ng'olusi tajja naye nagenza okulonga ku makya ng'ajja mbufulumya ebintu ekisumuluzo akijjamu mu nnyumba nagenza okulaba nga abanywanyondo bayingidde bafulumya ebintu kale mu ngeri gyesaategedde nange ne binsobera naye nga ebyo biri awo twagendako mu kkooti e Makindye kati bwe twagenda looya n'ansaba miliyoni 4 nasobola kufunako bbiri endala ne sizifuna kubanga yali antaddeko omwana ow'okuweerera essaawa eno agenze mu siniya 4 ne ntandika omuweerera bano abasatu baabaweerera kati n'akaana kaali esaagala nkulimbe simanyi agamba siwuwe kiki yasooka agamba mbu bonna si babe n'abeetika n'abatwala ku musaayi naye ekyamazima byakomawo nga babe yabinkweka naye luvannyuma nabimanya kati luvannyuma waliwo akaana akaali kasembayo n'akakwata n'akatwala bajo n'ebiseera ebyo kaali mu myaka nga 3 essaawa eno temanyi kawezezza 5 tanzikiriza kalaba simanyi oba yakateekawa nange simanyi sikulimbe amwenamu abanaame bana kati abasatu bombadde embeera nabo kati ona asembayo ye tayagalira ddala mulabe ne woba omumusabye mu bulungi simanyi oba omwana wange oba abeera nange simanyi sikulimbe. Agamba nti Ssaalongo nga ne bakifeesi bamuguddeko kiifuifu ne batandika okufulumya ebintu bye nga babitikka ku loole gye bazze nayo ng'omwami amugambye nti abaana abakulu be yakwasa amaka gano
basazeewo kugatunda olwo namugamba nti amutwala mu maka ge amalala agasangibwe Masuuliita Nalongo gagamba nti nago galimu abantu banyambe kale banziriza amaka gange nze mbeeremu n'abaana bange kyensaba abanyambe kuba maama nabbanja omukulu nakiyingi Kiwalaba naye munyambe nsaba okuyambibwa kuba ze nga ntiisatiisa yasooka nakusindika bawala be abakulu banasangamu abaana bana ne bajja ne balaga mbu be baagula naye nga biraga nti biri forgery teziri original ate ne balaga nti baatunda gwe mukyala muto omukulu saamusanga musaamanya byabaawo naye nga nze bwe twali tugenda ogattibwa yanyanjulira abaana bana kati n'abange benzadde bana twagattibwa Lubaga wayi we nasemba okubeera naye yalimu ebyo ebyamafuta kati simanyi saawa eno oba alimu kuba ndudde nga sibeera naye nga tatuwa na buyambi nze mba nendabirira ewaka ye Kasumba Deo Saalongo mu kwetaasa Saalongo Kasumba agamba nti omukyala yamukubadde omugongo nga nti n'okufuna ku ssanyu abadde akakamu kake mpozi ne Nalongo lwaba alina ennyonta ng'ayagala saaviisi mukyala yatuuka n'afuna obwenzi bw'afuna obwenzi negezaako mukwata nekinnema naye nensala amagezi ng'omuntu kale yali ebyokigondi ebyobufumbo nga takyakola ki nga takyabikola nze nga yabinzijako asula yanagero lwalwananga bulwanyi olwagadde ng'olwana bulwanyi ye lwabulijje lwagize lwayagala bakola ki lwajja kakati ekyo nange nengira appetite nange nefa kakati mu appetite awo kuba nafuna olubuto naye jjukira nga tetwegatta bwafuna olubuto nalugjamu bwalugjamu nenfuna empapula bwe yalugisaamu nensirika kakati ntuuka ogenda mu ddwaliro bagenda okunongoosa nemugaa bagenda okunongoosa Emmengo bwegende Emmengo bwengende yaŋŋamba nti nga bagenda okulongoosa nyange kankole ki mpa emmotoka ngende mu kyalo mbe ne dereeva omukyalo wange bagenda kunongoosa yakwate mu dereeva n'emmotoka agende alabe abeewaabwe saamunyega kuba nalaba nga yogedde kyabusiru tasoboka naawe bwabeeraku ekitasoboka naye kyenakola nga nfuna mwana wa mwanyinazi nga nfuna dereeva mugamba nsuule Emmengo nga bansuula Emmengo ngaakomawo nga batwala eŋŋoma era yagenda okudda nga nvuddeyo ku kitanda nga wende najja banongoosa naye nga n'emisango atawanya poliisi kubanga java dda mugondi family court bafumbo ab'empeta naye ne kooti yakikaatiriza nga tuli bafumbo musango gwasalibwa babigoba byonna bye byalyagira nga balaba ti nga sebiriiyo tebiriiyo bintu byakubba bubbi yangoba kuba nkugambye n'okufuna kw'omuntamu namalanga kukwata bukwasi naye kati natuuka nga amaanyi sirina n'omugongo gwakutuka lwakwerigana ki nabyabufumbo omugongo gwankutuka n'empapula nzirina atayinza kukwatagana olw'ensonga yayagala byanfuna ng'omuntu bw'oba naawe oli musajja omuntu ng'omulese muka omuntu omulekedde bizinesi nensalawo nengenda mu kyalo abaana mbaweerera kakati ekiba kikutwala mu kooti kiki yaweza kimu bampe kati bampe muweeki nze nkolerera baana sikolera bakazi n'ebintu bye nkugambye omutwala mu maka nina amaka abiri Masuuliita ne Gayaza bwasalawo abagenda naye nabadde musaliddewo Gayaza kubanga bwe kumpi n'omulimu naye bw'abakkiriza Masuuliita yabaalaga olunya lw'okuddizibwa mu nju ye Nalongo yagambye nti yakebedde mu bintu bye n'asanga nga ebintu bye omuli n'ensimbi obukadde 5 abapakudde ebintu mu nnyumba baazibbye
mulobadde omanyi twogeddeko n'omukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo SP Sebuliba n'atutegeeza bw'ati ku nsonga y'abafumbo bano. Abaddewo obutakkaanya wali wakati w'omwami n'omukyala ne twagala basooke bakkakkanye ng'omwami badde amutambula ate wamutwala naye ng'omukyala tayagala sooka tubakkakkanye omukyala asooka adde mu bulungi omwami yeetegereza wamutwala era tukamutwala okusinga omujja mu bujja era okusooka kumukomyawo era katasomayo kataba ekiddako ojja kuba tulaba nti tubagoberera tumanye obufumbo bwabwe butambudde butya era bali batya kubanga tufa nnyo baana bano abato nti ebikolwa bino birabibwa abaana bato bibaleetera obukyayi mu mutima n'okubeera nga bafuuka ekizibu nsonga lwaki kikoze ekiri kino ne tubakomyawo ewaka.